Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano wambuuzizza waŋŋambye nti olina gye wagenze ne babagabula emmere nti naye wafunye obuzibu wamaze okulya nti omubiri gwo gwayiye bye bayita ebirogologo. Waŋŋambye nti watidde ng'osuubira nti oba nti emmere eno baataddemu ebitali birungi bye walidde ne bifuukuula omubiri gwo. Kakati sookera ddala ebirogologo ebyo bisumbuwa nnyo abantu. Mulimu abamu nga bibasumbuwa nnyo naye ebiseera ebisinga ebirogologo ebyo bijja okujja ku mubiri gwo wabaawo ensonga. Naye ng'eno ensonga gy'otunuulira yo giteeke ebbali. Ebiseera ebisinga ebirogologo ebyo okujja ku mubiri gwo wabaawo ensonga lwaki bizze, ng'ekisookera ddala osobola okubeera ewantu ng'ewantu awo waliwo akawoowo ak'amaanyi omubiri gwo ne gugaana okukaagala, guba gujja kukubibwa ebirogologo bulungi nnyo. Ekirala osobola okulya enva oba emmere okusinga nva, osobola okulya tugeze ng'ennyama oba ebyenda, kwegamba enva ez'enjawulo nga zirina akawoowo ako ak'amaanyi nako kasobola okujja ne kakuba okufuukuuka ne gufuna ebirogologo ebyo eby'enjawulo. N'olwekyo kyenkusaba tosooka kutya okukubibwa ebirogologo. Ekyo kibeerawo, omuntu asobola okifuna naye kiva ku mbeera gy'oba osanze mu kitundu ekyo, oba kiva mu mbeera abantu abo b'oba osanze mu kitundu, obuwoowo bwe babeera beekubye oba bino bye babeera bafumbye. N'olwekyo ebirogologo bino okubeera nga byakulumbye tebyavudde ku nsonga eyo gy'obadde osuubira y'okugamba nti oba bakuteereddemu eddagala nti lye lyakufudde bwe lityo. Nedda, ebirogologo bijja babijjanjaba mu ddwaliro, kwegamba eddagala gye liri lisobola okuweweezaako ne bibeera nga bikuvaako. Kyenjagala okusooka okukubuulira, singa binaakomawo ne biddamu ne bikusumbuwa ggwe yambuzizza ekibuuzo kino, genda mu ddwaliro obeere ng'obannyonnyola ekikusumbuwa, bajja kuwa eddagala olw'ensonga nti ebirogologo eddagala gye liri bulungi nnyo mu ddwaliro eryo ezzungu. Kati ku lino eryaffe osobola okubeera ng'okozesaako ku middo, osobola okufuna omuddo gwe bayita ogwa bukumbu. Bukumbu oyo mulungi nnyo kummu abantu abakubibwa ebirogologo. Ofuna bukumbu, ofuna ebikoola nga biwerako, beera ng'omuyengere mu ngalo, osobola okutonyezaamu otuzzi n'obeera ng'oyenga ebikoola bya bukumbu. Bw'omala beera nga weesiiga omubiri gwonna, oba beera nga weesiiga awo owakubiddwa ebirogologo, ojja kuba otereera bulungi nnyo. Ne bukumbu naye mulungi nnyo mu kujjanjaba obulwadde obwo obw'ebirogologo. Kyekyo naye ng'ekikulu kya byonna, oba tosobodde kufuna bukumbu ate ne bubeera ng'obulwadde obukomawo ne bukomawo, beera ng'ogenda mu ddwaliro bajja kuwa eddagala, beera ng'obannyonnyola. Obulwadde obwo babutegeera bulungi nnyo obw'ebirogologo. Kijja kuba kirungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako, mbeere bulungi, mweraba.